deyo tutandikidde wali we tubadde tukomye tugende mu maaso. Now kyembadde mbagamba kyeki ebintu ebiri mu ggwanga Uganda mu politics wali agwana kulaba bulungi olina okubanga weetoloola ensonda zonna, olina okubanga otegeera ekiri eno n'eno. Abasajja balwana kusaanyaawo Nuupu si kugiza ngulu, balwana kusaanyaawo Muwanga Kivumbi ne Ticha Nambooze, okitegedde. So njagala tubeere ng'ebintu bino tubiraba bulungi tubyetegereze. Museveni kyamukute yagambye bakyuse statement tekyali y'abatujju ab'ebijambi yambo ab'emmundu mbugamba abasirikale babakuba amasasi baagala kivaamu bonna, era osiwa ekibibi ali mu kulwana n'okukyusa ekintu ekyo. Osiwa ekibibi babadde bamukubira essimu nga boogera bamunnyonnyola ekyokkola empapula zikyuke. Naye njagala mumbulire ate abatujju ba Muwanga Kivumbi ab'emmundu bagenda batya ate ne bakuba abantu ba Muwanga Kivumbi abakuŋŋaanyiza DRA omuzize, kubanga bonna babadde ku kyakuyamba Muwanga Kivumbi kuyitawo, ate bamukubye batya. Bwe babanga baali balina amajambiya nga batema abasirikale, ate lwaki oluggi lulaga nti ababa amasasi ennyumba yali nzigale, mwabagamba baggulewo ne bagaana ne mukuba amasasi mu geeti, kati ate baali babatema batya ate nga beggalidde munda. Ogwo musango gusaana looya, nedda ogwo musango guwoza gusaana looya. Mutumanyira wano bani be mumanyira ffe batumanyira. Balina ebintu bye baagala okutu. Joe Muhoozi yakoze tweet n'agamba mbu ayagala abeerenga Uncle we Fred Rwigema. Mbu Rwigema yali mukambwe mbu ng'akuba embooko mbu era nga bw'omulaba bw'oti bw'omusanga oba n'omusinkana ng'oli ku another side, n'omutunula mu maaso bw'oti mbu ng'empalo zifukamu. Mbu ne Muhoozi mbu ayagala kubeeranga Uncle we Rwigema. Laba omusiru. Nakugamba Muhoozi toli mukambwe. Bye weepika okubeera si byebyo. Oli musiru, busiru bwe bukutawaanya. Rwigema yes bali mu bumenyi bw'amateeka, naye balina ekintu kye beekwekamu, era waliwo ababadde bakyabalaba nga bahiro, naye track record yo teriimu kirungi n'eki. Ebintu byokako okukola tobiri, era tebakulimba nga mbogenda kusigala mu history wa Uganda mbungo omusirikale yali abadde mu Uganda ng'oli mukambwe bakulimba. Waliwo kati omuntu gwegamba kulinnya oyiti ojoko n'amera olutiko, kuba yakikola nga kiri nakyo nga kiri mu ye. Teriyo omusajja mukambwe atambula abigula, tebakulimba bwe kasota otandika ebyokutambula ng'obigula. Simanyi mbwo teri musajja mukambwe alina bbina. Wena otambula oyekayeka mbu oli mukambwe, toyina bukambwe bwamu. Embwa enkambwe embwa etali nkambwe tebagituuma tayiga. Embwa enkambwe yebeera tayiga. Embwa sekibo tetebeera tayiga. Ne bw'onoobika kambwe oyagala kubeera Rwigema, no toli. Obwo busiru bwe bukutawaanya, obwo bwakugeje. Omusajja kyalina hipusi. Simanyi mbw alina hipusi, simanyi mbw yenna atambula, simanyi yenna mbunno, si alina olubalijja, yenna alina. Oyina embaliga, oyina enkobogo, oyina hipusi, oyina ebbina. Muhoozi toli mukambwe, ekyo tebakikulimba, busiru bwe bukutawaanya. Bwe wali badde oyagala okubeera omukambwe wali sose n'obeera nga Lokeeki. Gadde ndi Lokeeki. Lokeeki omufu akusinga obulamu. Lokeeki omufu anono omusiru. Olaba sayizi ya Lokeeki, abo be basajja abakambwe. Lokeeki bw'oba oyagala okubeera omukambwe sooka osale hipusi
osooka osale bbina ogenda n'okitulira bwoti kyonna agatama mbu mukambwe nga Rwigema kati gwe ne Ebeni njawulo ki kuba kati wenjogerera wano Ebeni apanze amataffaali ali live kati ayagala beera nga Daddy gwe yagala beera nga Rwigema Ebeni abikola ku myaka egi gwe abikola ku myaka 50 naye Museveni ojja kikakasa Museveni ojja kiwulira Ebeni byakola ku myaka 5 Muhoozi ayingira 7 byakola mbwa yagala kubanga Rwigema simanyi mbwa yagala beera nga Kagame olabayo ekintu ekikufaananya Kagame olina ekintu kyofaananya ne Kagame gwe mbulya kyofaananya ne Kagame kati wano kiki Muhoozi nakubuuza olwaliro senga kampani z'aba security ziyita nga ziri ku routinga aba security abagenda okukola n'ogenda nga tebakumanyi nti yeggwe waliyo omuntu akuwa obwa security guard waliyo kampani esobola okuwandiika kuwa security guard omusiru bw'ayagala kubeera nga Rwigema simanyi mbona abeera nnyo ne Uncle Rwigema simanyi mbu ya influencing okuyingira amagye mu kiboko ya Uncle Rwigema senga olwaleero Salasini eyita G4S neyita simanyi security group neyita baani ne bayita n'ogenda waliwo kampani eyinza okulikulutinga kuwa security guard mpayo quality eti joyina eyo wa security mbwayagala kubanga Rwigema mbu Uncle Kagame oyina kyo okakaso oyina kyofaananya Kagame kasajja katini bulungi kakambwe ninze nakakuba empi omanyi gwe kyangoba mu maje nakuba Kagame empi ne bangoba mu maje nali ku New Vision waliwo supervisor yali amanyira nga atuteka ku bunkenke simanyi beke simanyi tetwogera simanyi tetubera na simu simanyi biki era gwe wile va ku simu era gwe wile lwaki oyina emboozi buli bw'obeera gwe wile simanyi biki munnaye amala otubogolera agenda nenjogera ekintu ng'ekyokusaaga nga ndi n'abaana nembuuza naye oyo omukazi amanyi oyo omukazi akimanyi nti ekyangobya mu magye nakuba Salimu Salempi ne bangoba mu magye nga nkyogera nsaaga bino ebyolwali nengamba oyo omukazi akimanyi nti ekyangobya mu magye nakuba Salimu Salempi ne bangoba mu magye kati abaana bano abazunzazunza olugambo ng'omwana agenda amugamba Nalongo owulidde Wile kyagambye banenze oli omwana mutide kiki okimanyi Wile yali ali mu magye nakuba Salimu Salempi ne bamugoba nakamba wangi omwana yakuba Salimu Sale Nalongo teyaddayo kuŋŋamba kigambo n'eki mu bulamu bwe nga ne bwansanganye kyokka nakyogera nsaaga Nalongo n'atabala myaka gyange gye Nalongo era buli gwe n'agamba ba supervisor bane omwana oyo mu mwesonyiwa oyo omwana okimanyi oyo omwana yakuba Salimu Salempi ne bamugoba okimanyi na Bakagame empi ne bangoba mu magye g'e Rwanda tumanyira wano gwe nali ebitiibwa mu New Vision yawo nga nze tebakyanjogerako era nga bwe mba ntuuka bwe nti nga basirika oyo omwana yakuba Salimu Salempi ne bamugoba mu magye
naye mwe mumanyi mwenze gye nvudde n'ensi Nalongo nkutumidde oddangamu omukazi ng'atubuza emirembe naye gwe muwozi abo bomanyi beweewaana okimanyi nze nakuba Lwijema essasi mu mutwe opita wakusaaga gwe nze nakuba Lwijema essasi mu mutwe bakagama empi tumanyira wano mwe tugende mu kigambo wamma mbu ayagala kubanga Lwijema okakasa olina kyofaananya Lwijema wewa omuhozi toli mukambwe oli musiru oba musiru obwo busiru na butamanya byebikutawaanya nkugambye bo bayagala okubeera omukambwe sooka osale size genda mu bbajjiro bakwate randa bakuyiseeko basooke bakuwaateko hips internet embeeredde ki omanyi randa ziri ezaffe ezedda zino ezaalina ng'akantu wano bwe kati ng'okwata kahando waati eno neno n'okwata n'olyoka olanda shwe bakuwaateko hips bakuwaateko ebigodo bamale okukwatako ebigodo bulungi bakuwoole kye bayita okuwoola omanyi okuwoola bakuwoole bulungi awo olyokosika obukambwe tebwegatta na masavu bakulimba obukambwe amasavu omwenge obusiru tebitambulira wamu kale mu bufunze obusiru bwe bukutawaanya genda ku nsonga endala gwoba olina ensonga endala gy'oyagala tuyogereko gireete nalabyekaani munyagwa agambye naye lumbu yanjagaza kirumbu ye ngenda bakuba mwe namba gatekanywa mbakubaawo ffe twakugamba osibe ekkira munyagwa ffe twakugamba osibe ekkira tewaleetayo yadde omubaka obw'okwokya mbulumbu ye yamulemesa bwagenda tukuba lowooza otubulamu ggwe geza okwate ku lumbu y'olabe olina kyonnoonyaako nga tonatuuka ku lumbu y'osooka kunze ate jjukira nze nakuba sali musala empi ne bangoba mmagye tumanyira wano ffe batumanyira Mmawu yagambye ayagala kujja kuba speaker ataase palamenti yafa yaggwawo ojjukira obubaka bwe nayogedde eggulo Mmawu yakyogedde mu mawulire n'agamba ayagala bwa speaker ataase palamenti efe eggwawo genda olabe obubaka bwe nababuulidde eggulo si ffe tuyina ekizibu palamenti yeyina ekizibu bakadama si ye problemu ya Uganda speaker ye problemu naye mmwe tewali muntu ateeka data we ku ssimu n'angoberera nga ayinza okwejjusa lwaki yangoberera tugenze mu kigambo mbu oli ayagala kufaanana Lwijema simanyi mbu ayagala kubanga Lwijema mbu Uncle Fred Lwijema Uncle wamma Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo jangu okukosomesa oyigirize batabani ne bawala ekigambo kyo kibe kiramu Mukama kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda ayinza nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubatasaanira mu Kristo Yesu mwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina mbw ayagala kubanga Lwijema Uncle Kagame
akagame kali wali empewo ekafuwa ne kagwa kalinga Abitex gojjo obigula mbu anko Kagame kasajja kalimu Abitex akasinja emirundi 10 n'egikona ako kala kakambwe gojjo obigula bwabigula genda obigulira eri wannyoko tutumanyira mbu anko mbwe empi zange za mu birooto genda ozibuze sali musale oyo Jimuwezi yagenda ndi nasinikira ebinnyo ku gundi kwa Fande Katongole amugamba njagala kugenda waka okuwamba kuwedde njagala kugenda kakulaba baana bange kulaba namugamba tojja kugenda namugamba Afande njja kugenda namugamba gezo ogende tata namubuuza Jimu gwe wandeeta wano gwe wandeeta maje namugamba toka mbele yangu ko tata wanyi navaayo kati nze nenzeyo nebasa ali musale empi gwe wamuwuliddeko nga yeegaana zeze ezamuzimbya waggulu yenna ali bwatu eno wansi yamukuba empi n'akogga otugulu alinga atambuza obuyungu abeera n'empale ng'empewo egifuuwa bweti eringa erimu stro alina akagulu kalinga stro empale enenefu empale gundi egifuuwa empewo temuli yadde kagulu naye no waggulu ani ono yakayingira mu kirasi wamma katwatula ebigambo by'ekisa ekisa kya mukama waffe otuuka tugenda wamma wulira struggle weeri kale awo nno we tuli bannayuganda abatannategeera nti tuli mu struggle eyaddala obudde butuuse okubakyako nga temwebisse kubanga embeera we tuli bannayuganda abasinga obungi we beesunganga nti tutuukawo ddi tutuuseewo bangi tebannaba kukiraba era bakyabuusabuusa baba bali mu gavumenti beeyongedde okutya kubanga balabira ddala ebigenda mu maaso ng'obukulembeze bwabwe bulinga obuweddeko n'abo apalya mu ngalo za Mwami Museveni wadde nga beefuula nti ba opposition bamaze okukkiriza lwatu nti akaabwe kaweddemu so nga basalawo ne batunda emyoyo gyabwe beebuuza nti bakomawo batya mu mitima gya bannayuganda bakomawo batya ku sayidi y'abanyigirizibwa ne babeera nga beefunira obuganzi mu bannayuganda ababaali babaagala okukkirawo ku mulundi guno Kyagulanyi Robert Ssentamu ategedde amanyi bagamba nti omala ggwa mbizibu n'otegeera ani munno kakati Kyagulanyi Ssentamu ebizibu byayiseemu okubonaabona kwayiseemu okuyiggibwa n'okutulugunyizibwa kwa famire ye byetuuseeko mu kaseera kano ategedde ani munne ani atali munne bangi bali bamukwenyakwenya nga bamugamba nti tuli ku kituufu tojjaako kigere tuli ready ffe okugoberera yonna gy'otutwala tuli ready ku mulundi guno bangi basaze dda eddiiro nga bali mu kulya ne Mwami Museveni ate atulugunya omukulembeze w'abantu kale n'ekyo kikulage nti mu nsi muno bakwagala wooli abantu bala mu magoma gavugira aliwo engalo bazikubira wooli bw'ovaawo nga bazikubira omulala nga bwe badde bakubira Robert Kyagulanyi Ssentamu nti wamma taata gwe asinga waatali bazikubira Museveni bamugamba ate wootali ate Bobi Wine waatali gw'oli musuffu nnyo okusingako ku ffe kale nno tulowoozenga nnyo mirundi ebiri nti oli gw'olya naye aliwo bbanga ki nga ndaba nga ali mu kaseera ke ak'oluvannyuma singa amala n'avaawo ogenda kusobola okubeera n'ono ate gwe walyamu olukwe kale nno tujja kgenda tubitegeera mpola mpola kubanga abaalinga bannaffe tubeetegereza tubalaba naye tubataddeko buteesi maaso abiri
tulabe wa gye banakkira. Bwe banaagonda banadda gye tuli, bwe banaamera amampaati bajja kiwulira.